Dakika 2:3 ekinene nnyo zijja kuba 5 owulirize bye ngenda okugamba biyinza okunyeza naye biwekadde ebisere bisinga tulabibwa nti abantu ab'enkyukakyuka balabibwa nti babeera mu ssanyu nga waliwo embeera eguddewo naye ffe tuba tutukubira ttooki n'okukujjukiza ebintu ebyaliwo emabegaawo banga siddene nnyo nga twakava mu kalulu nga muhozi Kayine Rugaba ne SFC nga basazeeko amaka ga Robert Kyagulanyi Center nga tebaagala kubanga afulumayo nga baagala okubanga bamusalako bamutwale embeera eyo yeraliikiriza abantu bangi mu kweraliikiriza abantu bangi tewali yali akkirizibwa kugendayo bwekiri nti ye twakuba omulanga ne tugezaako okugamba bannamateeka era ebiseera ebisinga vidiyo nnyingi ze twakola mwe mwali n'ey'omukulu Medad Lubega Sseggona ne tugamba nti bantu baffe mwandibadde muteekawo embeera nga bannamateeka kubanga Kyagulanyi takyali ku level gye mumulabiramu ey'omuyimbi. Kyagulanyi yasoma amateeka. Bannamateeka ne tugamba bayina eŋŋombe egambanga nti we are land friends. Bayina engeri gye batwalamu abantu abalala nti tebaasoma. Ne tugamba nti waakiri mwandiyambadde ebijoowoolo ne mwekalakaasa oba ku Law Society oba ku Law Development Center oba awantu wonna oba ku High Court wonna ne mugamba nti muwakanye kyokubanga munnamateeka munnamwe ng'oggyako okuba nti yali presidential candidate awambibwa mu maka ge. Video Medad Lubega Sseggona gye yatuwa yannyonnyola of course ebintu bingi naye ng'alaga nti Kyagulanyi yali tannaba kubanga amuwa instructions okubeera okumurepresenting oba okumukiikiriranga munnamateeka ge wakyo we yabalaata tuli fembi ne tutunuulira embeera ne tugamba nti essaawa eno ekiriwo ekiri ku lukwago kyekyali ku Kyagulanyi Center musina kindi ekya Kyagulanyi kyali kizito nnyo ago ge mazima naye omwami yagamba yayogeza nakubala tanaga tannafuna instructions natunyonnyola na biki ebyetaagisa okurepresenting omuntu ne tugamba ye naye land friend temusobola kumubeererawo. This is more than politics basajja mmwe. Olutalo lwe tuliko olw'okukyusa eggwanga it is more than politics. Oli politics gwe mwazanya ebyobufuzi bye mwazanyanga kisukawoko era kisitu eggwanga ligenda. Ensobi gye twakola kwe kubaagala. Gye twakoma okubaagala gye mwakoma okubanga mutulyamu enkwe. Ekyamazima nze nja bagamba ekikwatisa Lukwago n'okumutwala ayiga Oluswayiri it is more than summons. Lwaki nti balina ensobi bano abasajja gye bakola the moment they sold their souls we bakkiriza okulya akasente ka gavumenti byonna awo we byatandikira kubanga one kasitolya sente z'abasajja awo you decide on the two either olina okusirika ddala oba olina okuviira ddala mu byobufuzi ddala nga tobanyegako toboogerako. Lukwago we baamusayira ensinga ne bamuleka n'akola ebintu byakola mujjukira asali musaliwo yamuwandiikira akabaluwa mubijjukira baze nga babigoberera awo Lukwago we yasirikira naye ng'ate twamwagala nnyo abantu baamwagala nnyo naye ekigenda okubattisa nkwe tetuyinza kumanya oba ggwe oba nze ani addako kyamukisa mubi. Twandisabye abakulembera ensi eno batukolereyo ekikolwa kimu bwakiri ekyekisa ekyokuzzaawo enfuga y'amateeka nga we wabyogedde nga wobyogera bajja kubanona agugamba ge mazima omu ku omu kubanga muyinawo kasente ke mwalya sente y'ekibya eyina okululuma ago ge mazima bano abasajja tebabaagalangako. Sijja kugamba nti temuli bannayuganda naye kwe kulowooza nti mwali part of the first family kwe kulowooza nti mwali mugenda kulya sente ebintu bikomaawo ate nga tulowooza nti mwali bakenkufu mwali bagezi ne bino mulina okubimanya oluvannyuma lw'okulya sente mwali mulina okusirika kati echallenge gye mugenda okufuna kyokka ate we musirika ku bwongo bwe muyina
experience gye muyina mu politics, experience gye muyina mu mateeka, we musirika mugenda fuka threat, mubeera threat eri abasajja abo. Actually tuyinza obagamba nti ffe tuli safer than you. We musirika muba mubeera liikiriza kuba tebamanyi kye mulowooza, mumanyi politics, mumanyi amateeka. Ate we mwogera nakyo kijja bafuukira ekizibu kubanga bwe mulya ssente z'abo abasajja oba olina kubonera. Kati mwe kiba kuba sayidizemu, we mubonera kibakosa babatya. Okay? Ate we mwogera nakyo kibi kubanga mwalya ssente zaabwe. Question is mugenda kugwawa Mr. Medad Lubega Sseggona. Nze nja kubagamba tubataddeko maaso ge mazima kubanga gye twakoma okubaagala gye mwakoma okuba ng'ate mutunda ensi yammwe. Kati katubateekeko amaaso. This is until we munaamanya nti kino ekintu kirina okuba in joint venture, mwegatte muddemu mwegatte ku bantu oba kwekalakaasa twekalakaase tununule eggwanga lyaffe. Kiseera kijja kutuuka nga n'okusomesa omwana wa Besigye ng'oli musomesa nagwo musango. Ekiseera kijja kutuuka nga n'okujjanjaba Besigye ng'oli musawo nagwo musango. Ate n'ab'amakomera ekiseera kijja kutuuka nga n'okuggalira Besigye mu kkomera lye baakukwasa okukulembera nagwo musango. Bakubuuza lwaki Besigye gwe twakukwasa tannafa. N'olwekyo twesabire. N'ebyo bye mugamba nti twesabire tebigenda kukola. Ate nga bajja kubajjayo omu ku omu nga ffe weetuli tubalaba era nga tujja sigala nga tukyayogera. Ekiri fane nti n'abaana bammwe be mulowooleza nti mwabateekerateekera tebajja kubalekawo. Bw'oba oyagala okakasa tunuulira, waliwo omwami ayitibwa Lumumba Amin, oyo mutabani wa Idi Amin Dada. Naye temulowooza nti yeeyagala gy'ali mu buwaŋŋanguse. Teyeeyagala. Si bw'ati we yali akyagala. N'abaana bammwe banaaba bamaze okubajjawo Mr. Medad Lubega Sseggona bajja kuba banoonyezebwa. We banaagenda gye baneekweka yonna tebajja funa mirembe. N'ebyobugagga bye mulowooza nti muguze bajja bibajjako. So tusaba muzuukuke mutegere, it's not too late. Mwegatte ku bantu. Tumanye kyekyokola. If it is a peaceful demonstration fenna twework street batukube lumu. Lwaki nti mwamanya gammwe gasoundinga okusinga kwabo bampale miguwa abali ku street. We muyingira street n'abaana abo kimakinga sense, kikola amawulire. Dani okulekerera abaana mwe mudde wamwe onoze nti kirisa bagenda kubajja mu mpola. Mwe threat bana abaana abali ku street abatunde ebigatto binigi n'abatunde obusimu tebalina kye batiisa gavumenti, wabula mwe mutiisa gavumenti. Ate mwe mwalya mu gavumenti olukwe. Ekibuuzo kiri nti muli safe nga wakibuuza tewali ali safe. Ensobi yali yammwe kati ffe tubataddeko amaaso. We munaatwegattako tujja gatta emikono tujja lwanira wamu. Ne bwe munaasigalira mu mbeera eyo nga tetuli baffe kubanga mukikweka bakama mwalya ssente mutuveemu. Katulabaane anaasooka mu nsonda nnya.